Kadama TV kw'oli nga abakadama bakyeyongera okubeera nga basanyufu nnyo okuwulira nti bannaabwe abamu basobodde okukomawo, ababadde n'embuto, ababadde abaana abato, era ngenda kutuusaako amaloboozi g'abakadama bano nga balaga essanyu lyabwe n'okwebaza okw'abakadama bano. Katutandike n'ono. Taati nteekako kaddata, nteekako kamwezi, nyini bwe kaggwako nja sigala nga nteekako bannange nsigale nga mpuliriza nti ennyonyi bazzeemu ne bagulawo bulungi nnyo, omusolo bakendeezeza eya tiketi. Banne TV Kadama mwebale nnyo mwenna abakitwalaganya, mwebale nnyo nnyo nnyo. Calvin Kayanja buli akoze kyonna ekisoboka, banne mwebale bonna betutuukiridde, banne mwebale, Katonda yeebale, envumbo yeebale jjijja mu matu g'abantu. Mukama Katonda waffe weebale mu mutima gwa mwami pulezidenti, weebale ani yamutuukiridde, oyo yenna eyamutuukiridde omusaayi gwa Katonda gumwongere ekyamaanyi ekyamagero mu mutima gwe. Banne mwebale, tuwulira essanyu nti bannaffe batandise okudda ewaka. Bannange kino kyamagero era kiriyogerwako n'emyaka egijja, kubanga Katonda oyo terabira banaku be. Tuyanze TV Kadama, zenna Kamya Rehema, nsaba onneebalize abantu bonna buli akoze yonna ekisoboka. Bannange weebale nnyo, tata weebale ddala. Banempulidde waliwo gundi gye wataddeyo ku YouTube. Ssebo gyebaleko. Amannya gange bampita Madina Mugema, ndi mu ggwanga erya Oman. Olwaleero nange ndi musanyufu kuba nze sinnakomawo, naye ndi musanyufu kwabo abakomyewo. Mukama yeebale nnyo, yeebalire ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waswete ssebo weebale kututuusaako amakulu ago amalungi ag'abannaffe abamaze okutuukayo e Uganda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah akwongeremu ekisinga obulungi, kyoyagala kyonna Allah tusaba akikuwe. Bannange mwasuze mutya, muli mutya, mugamba mutya? Banne congratulation for Kadama's people. Bannange mwebale nnyo, bannange mwebale nnyo, TV Kadama mwebale nnyo, buli akoze kyonna ekisoboka. Bannaye mwebale nnyo, mwebale kulwanira bakadama, mwebale kulwana bannange. Twongere okusaba tukendeeze ne ku tiketi. Bannaye mwebale nnyo, abaana babadde bafa. Banne essanyu lyempulira. Bannange Mukama weebale. Banne Saala Katonda w'amaanyi amanyi abanaku be. Bannange mwebale. Maama Fiina, TV Kadama, Mwami Gasumba Franka, buli akoze yenna ekisoboka. Bannange mwebale nnyo. Calvin Kayanja, buli akoze kyonna ekisoboka ku mwana ali ku nkuba kyeyo ng'ayitibwa Kadama. Bannange mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebalire ddala. Banne twongere okusaba ne tiketi bagikendeeze. Ate bannange n'abeekalakaasizza basuza ku butanda obutaliiko mifaliso. Bannange mwebale, twongere okwebeereramu bannange, twongere okweyogerera. Okusirika tetugenda tuyamba. Ate bannange kino simanyi bannaye mpulira essanyu gye ndi lwakuba ndi bannange beebase naalikubye n'enduulu. Naye bannange ekitiibwa n'ettendo kiddizibwa eri Katonda. Bannaye omusaayi gwa Katonda gukola ekyamagero. Bannange tweyanzizza, tweyanziike. Bannaye tweyanzizza TV Kadama, buli TV yonna, buli mpuliziganya yonna gye tuyiseeko, abannamawulire b'empiseemu ab'enjawulo bemmanyi. Bannaye mwebale kukola ekyamaanyi. Bannaye mwebale nnyo bannamawulire, mwebale nnyo abatuyambye, mwebale nnyo abalina emitima emizadde, abali mu nsi zonna ez'enjawulo abadde balaba ekintu kino. Bannaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katusabe n'abalala basobole okudda abakyalina obuvumu ate era batukendeerere ku tiketi. Bannaye ndi musanyufu. Congratulation TV Kadama, Maama Fiina, Mwami Gasumba Franka, weebale nnyo nnyo nnyo, ewamu ne Mama Fiina, ewamu ne TV Kadama, kubanga ngezezaako nnyo
TV Kadama n'akitukira. Mama Fiina ng'atuuka mu bokisi ye. Mwami Gasumba Franka ng'atuuka mu bokisi ye. Bannaye mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukama abongere kye musinga okwagala n'obuwangaazi. Ya, oyo musanyufu ddala. Era kanneyongera okuwuliriza ka voice note ke nga bwe kaatandise. Kadama's people. Bannange mwasuze mutya, muli mutya, mugamba mutya. Bannaye congratulation for Congo, for Kadama's people.